Onanyonyodde nti bangi ku bannamubende balina omuze ogw'okuyigganya ensolo z'omu nsiko nga banoonya okuzirya awatali kusooka kufuna lukusa okuva mu kitongole ekivunanyizibwa ku nsolo zino. We are the second leading consumer, producers of ivory. In East Africa, we are producing ivory to the Chinese, to the Americans, and to the Far East. We've been blamed so much, and on this month, the 24th, there's a big meeting in South Africa, the CITES. They're going to discuss the East Africa as a source of ivory, what mechanism, what measures can be able to be intricated and ensure that we have stopped and we also have another name. Ate ye mmeeya wa Mubende Municipal Sekiziyivu Innocent ategeeza nti bannamubende balina okukuuma ensolo zonna awatali kuzitaataaganya kisobozese eggwanga okufuna ensimbi eziva mu balambuzi. Tubyetaaga olw'obutonde, tubyetaaga olw'okujja mu ssente abalambuzi n'abaana bafe okutegeera lwaki Katonda bwe yali atutonda ate yatuteekako ebintu ebirala bye tunaabeera nabyo. Era nga amangu ddala ttaamu nga yakatandika, nze nga mmeeya ngenda kutwala nnyo obuvunaanyizibwa okulaba nti clubs za wildlife zikomawo mu masomero gaffe gonna aga Mubende Municipality. Ab'ekitongole kya Elephant Neighbour Center nga bakulembeddwamu Jimenya annyonnyodde nti baakutalaga amawanga okuli Uganda, Kenya ne Tanzania nga basomesa abantu okukomya omuze ogw'okutta enjovu, enkula ssaako n'ebisolo ebirala eby'omu nsiko kuba enjovu mu Uganda ezaali 1,000 kati wasigaddewo 3,000 zokka. E Kenya enjovu zaali ziwera 16,700 nga kati basigaze 2,200 so nga ne Tanzania balina enjovu 14,000 nga kati basigaze 4,000 gyokka, ekintu eky'obulabe ennyo. Wananchi or the common citizen, what is their role in this? The government cannot be able to do everything. We need the support of the community to support the government policies. They cannot be able to implement this if there is no goodwill support from the community. Bano oluvannyuma beetoolodde ekibuga ky'e Mubende nga batambuza enjiri wamu n'okutegeeza abantu nti bateekeddwa okukuuma enjovu kubanga nsolo ya mugaso nnyo wano mu mawanga ga Afrika era bateekeddwa okuloopa abantu bonna abatta enjovu wamu n'okutunda amasanga okusobola okulaba nga bamalawo omuze guno. Bano bagenda kutambula nga beetooloola ensi zonna eziri mu mukago ogwa East Africa nga basomesa abantu obutatta njovu wamu n'ebirungi ebiri mu kukuuma ebintu ebitwetoolodde. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Expedito okuva e Mubende.